ne tiimu nga nina ba technical staff bange abamperekeddeko olwaleero, Assistant Commissioner James Kakungulu ate ne Senior Veterinary Officer Dr. Dan Tumusime, nga nzija okunnyonnyola enkola ya gavumenti gyetaddewo okukakasa nti kalusu tumugobera ddala wano ku lukalu lwa Uganda nga tukozesa system empya eya abalunzi okusasula vaccine, gavumenti ate nesasula okuteekako stores okutereka amadagala, okugatambuza ate n'okurukurutinga oba okwongerayo amaanyi mu ba extension workers aba veterinary. Oluvannyuma emabega weeyo obulwadde bwa kalusu tubadde tugema oba oyagala oba toyagala, naye ate nga gavumenti eweerezako sente tezimala okugema ensolo zonna ezikwatibwa obulwadde bwa kalusu. Kati ensolo zonna ezirina ebirenge bibiri, two-hooved animals, zirwala kalusu: embizi, endiga, ente, n'ensolo ez'omu ezirina ebyala mubiyita birenge bibiri zirwala ng'embogo ne antelope. Naye bwe tuba tugemye ezaffe ez'amagana obulwadde tuba tubuziizawo nnyo. Kati tukyusizaako omulunzi agula ddagala, ffe ne tusasula aba veterinary, ne tusasula cold chain, ne tusasula service zonna ezeetaagisa n'okukola surveillance. Eky'omukisa omulungi twafunye doozi 53,600,000 obwa miliyoni okugema amagana gaffe. Tulina ente 16,000,000, tulina embuzi 17,400,000, tulina endiga kumpi 4,500,000 n'embizi 8,000,000. Kati ensolo ezigemebwa wano tubala 55,000,000 n'omusoboyo. So n'olwekyo buli myezi 6 tujja kuba tugema, naye okutandikako twatandise nga tutandikira mu nte, naye n'endiga tujja kutuukayo kubanga aba farmers tugenda tubayigiriza. Twakafunako emitwalo 2 abagenze mu database, ate okutegezebwa kwenabutegezebwa yesterday aba technical team bange bangambye tuyina ente miliyoni 3.8 zetugenda eziredi kugemesebwa mu wiiki enejja. So n'olwekyo enkola eno gavumenti egitaddemu sente nyingi okulaba nti esente ezibeerawo zabeerera si za kusaba. Bank of Uganda, Finance, Minister of Finance nga bakolengana ne banks gavumenti zeyinamu omukono, Housing Finance Bank ne Paro Bank yali emanyiddwa nga Posta. Kazine sente tezikosa abalunzi okubasaba interest. Omulunzi asaba ateekayo sente nga bwe ziri, teri interest. So n'olwekyo gavumenti mu nkola eno tulina essuubi nti obulwadde bwa kalusu tugenda kubugoberera ddala wano. Ate ekisinga okunsanyusa nnyo, kati ba investors wano bafunyeyo confidence. Nabadde njogera n'omwami omu akola amata,
bafuna order nyingi kubanga kati bamanyi nti order bagenda kuzifulfillinga tewajja kubeerawo karantini tewajja kubeerawo so n'olwekyo eno enkola gye tutaddeko enkola y'amaanyi tusiima President Museveni okutukwatirako n'alaba nti ekintu kino tukituusiza tukimazeewo obulwadde bwa kalusu kubanga bwe bukosa nnyo mu kusuubula mawanga gonna mu magana ate n'ebiva mu magana. Mwambuuza tulinayo okusomoozebwa mu exercise bwe twakagita yesu badde n'okusomoozebwa naye nga kuva mu butayigiriza bw'abantu abantu bamanyidde eddagala lya bwereere ate nga bwe mbabulidde eddagala lya bwereere libadde terimala ate nga terituteekamu ssubi ery'okusuubula n'amawanga amalala ate n'okuziyiza obulwadde. Kati abantu tugezaako okubanyonyola nti bw'okwata siringi 8 n'ogema ente ya miliyoni 3 n'etalwala n'etafa oba ogobye nnyo ate singa ente erwala ente zaffe eza bulijjo zemuyita eŋŋanda wano bw'oba ogijanjaba ofulumya emitwalo nga 2 naye bw'oba owadde 8 n'otafulumya sente zakujanjaba era oba ogobye. So n'olwekyo abantu tubayigiriza ekintu bakitegedde. Tulina districts ezensomyeko wano ziwerako nga districts 3 ezenyigidde muno. Twakafuna ba farmers emitwalo 2 ate olweggulo yesterday namanyisibwa nabuliddwa technical people bange aba veterinary nti wiiki eno waliwo ente miliyoni 3 n'emitwalo 8 egyetegese okugemwa nga okusasula. So n'olwekyo ekintu kitambula bulungi. Okusoomezebwa kubadde mu butategeera tugezaako okubayigiriza era kyekindese wano okwogera eggwanga gye riri n'abalunzi bannange nga bawulire ate n'abamawulire nabo bakitegeere nti gavumenti eddagala tulina teri district etaliiko ddagala lya kalusu. Kati mu Cattle Corridor twakazimbayo stores z'eddagala okulaba nti eddagala lino libeera bulungi teryononeka. Twakaweza stores 53 era tugenda kuzimba endala 40 mu financial year enejja. So n'olwekyo obulwadde bwa kalusu tugenda kubugobera ddala wano. Kino kitegeeza nti abantu baffe abalina amagana bajja kubeera n'akatale k'olubeerera ate sinakindi ba investors abajja wano bwe bamanya nti gavumenti erina policy engendo bainvestingawo nnyo kubanga baba bamanyi nti oda zaabwe tezijja kufuna okusoomozebwa. Already twatandise naye tujja kuteekamu maanyi okutandika ne July. Twagala kuva ku July okutuusa August 30th tube nga tumaze amagana gonna. Ate omwaka ogujja okuba olusooka January okutuuka enkomerero ya February tudde tugeme omulundi ogwokubiri. Eki kijja kutegeeza nti amagana gaffe gaba tegayinawo wakujja kalusu. So n'olwekyo omulunzi awaayo kyenkanawa. Bw'obeera n'ente owaayo 8, bw'obeera n'embizi owaayo 8. Wabadde ababadde babuuza embizi nsolo ntono lwaki doozi yayo ng'ey'ente. Embizi bw'eba erwadde kalusu ate yeesinga okumusaasaanya okusinga ensolo zonna n'olwekyo tugifunira doozi emala. So endiga ente 4,000 ate zino gavumenti
teinako magoba gekola ku eddagala bwerugula bwerikuweereza ate erugula ku bbeeyi ya wansi kubanga egula mu bungi. So n'olwekyo abalunzi mulina okwesiima nti gavumenti ebatuusizaako eddagala ku ssente ntono ate tebeba kyabasabako ssente za ku vaccination. Eddagala libeera lituufu, gavumenti etaddemu entegeka yonna okulaba nti fridges ebyuma ebinyogoza vaccine zino buli veterinary officer waali ayina 3 levels. Tuyina store, tuyina fridge, ate tuyina bye batambuza nabyo ebinyogoza kulaba nti vaccine egenda kutuuka omulunzi ng'erinamu ng'ate ng'ekola.